nze Mathias Mulumba wa Lukaga Luka Ekibabu meya wa Kyengera agenda okuddako 2026. Ekikutte ku Buganda si wabulwa, si kubirwa simu, siziyizibwa era siweebwa magezi, wabula kinkwatako butereevu kase kibeera nga kya Buganda. Ku nsonga endala nsobola okwebuzaabuza tiki ate saategedde kuziika gindi embaga y'egindi temwampa kaadi n'eyaawa naye ekya Buganda nga bwendi bwenzija era olukitegedde nzambalidde ku mugongo n'enzija emisinde kubanga tukooye ejjoogo, tukooye ejjoogo. Kiddamu ng'omuloodi bwe yagamba tukooye ki ejjoogo. Ekiwandiiko kituuse era kati mpulira nti nno nina ku mirembe alisiti kiri submitted gye kiteekeddwa okugenda ate ne Katikkiro naye atwadde assurance naye agenda kitwala ewa Kabaka waffe kulaba ate ekiddako. Ekirungi nti nno tuwaabye tweyisizza mu makubo matuufu. Poliisi bwetyo bweteekeddwa okuyisa abantu ng'olwaleero nti ezze n'endowooza bagenda kukuba tiyagaasi n'abantu n'ekola ki yalina okukola ne ku kitebe ekyabataka nga talina kuba tiyagaasi kati kubanga bw'olumba Buganda bw'olumba abakulu ba Kasolya ekiddako oba olumba Katikkiro oba olumba Kabaka waffe bwetyo bateekeddwa okweyisa ng'enneeyisa bulweno gye bali mu Buganda gye bajja bwe tweyisa baleme kweyisa nga gye baava beeyise nga gye bajja. Kale maama muka kitaffe oba gwe wajja n'eddogo eritutabaaza weegazaanyize mu maka ga kitaffe tusazeewo tukukwase Mungu. Kale maama muka kitaffe oba gwe wajja n'eddogo eryatutabaaza weegazaanyize mu kika kya kitaffe ffe tusazeewo tukukwase Mungu oyo asaanira fuga Buganda wonna nasinga tumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Ayi Katonda ayinza byonna nja kwebaza olw'okufisaawo akadde abavubuka bano basabye lunaku lwaggulu naye n'onyigiriza n'ogamba nti abavubuka nze kennyini ngenda basisinkana ekiwandiiko kyabwe bakinkwase. Abayi tuteredde Owa information cabinet wekitiibwa Noah Kiyimba abakulembeze mwenna abali wano mu bitiibwa byammwe tubassaamu nnyo ekitiibwa. Ssebo wekitiibwa Katikkiro nze Kizza Hakimu Sawula ndi muzzukulu wa Kabazzi Niddira Kasimba nsibuka Buddu naawe gy'osibuka. Wano we tuli naliko omukulembeze wa Nkubazambogo mu ggwanga lyonna. Olunaku lw'omukaaga twalaba ensonga ezaatuuka ku bataka. Mu bataka abo abaali bakulembeddwa omutaka Kairaga Ajule omukulu w'ekika ky'Embogo era abadde omukubiriza w'olukiiko lw'abataka. Ebyamutuusibwako amagye, ebyamutuusibwako abantu abatalina nsa. Ne tugamba ffe ng'abaana abakulidde mu luggya wano ffe ng'abaana bategeera Obwakabaka nga bw'otugamba bulijjo nti alabanga Ssaabasajja mu kamwa tumwambaliranga nga bwe wagamba nti ojja namunyoola omukono. Ne tugamba tusobola kutuula katwekolemu omulimo tujje eri Mukama waffe Katikkiro Kabaka gwe yatukwasa komanda waffe tumutegeeze ensonga zitulowooza zandibadde zitambula mu maaso. Tuli wano mu bitiibwa eby'enjawulo, tulinamu n'abakulembeze ab'ebitiibwa, ffenna tuli ba bitiibwa naye tulinamu abasukkulumu mu ffe. Tulina meeya w'e Kawempe
mwami Sserunjogi Musoke ow'eddembe tuli naye wano. Tulina Honorable Woman MP owa Kampala District Honorable